Nyongera maaso n'okulamusaako mukwano gwange yonna gy'oli gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku UG Updates TV. Kakati nno olutalo oluli mu masekkati ga Lwabwogo, brother in law owa President Museveni ssaako ne Muhoozi mutabani w'omukulembeze yuno Haji Saddam Gayiira avuddeyo n'atutangaaza engeri gavumenti ya Mwami Museveni n'abakulembeze abaali bagirimu gye baali bakola ekisoboka okulaba nga obukulembeze buno tebutwalibwa muntu yenna yenna ng'ava mu Buganda region oba nga Muganda. Azze atulaga engeri abakulembeze abadde mu gavumenti ya Mwami Museveni bwe babanga abakulu abasemberera nga balina amaanyi nga basemberedde ku ntebe, engeri gye bazze bagobwamu n'engeri gye bazze babalwanyisaamu okusobola okulaba nga babasuula, nga mu kyonna kye balwanako kikulaga nti nno balwana entebe ya Uganda leme kufugirwako Muganda. Ngenda bikuleetera kusinziira ku Gayiira by'azze ayogera naye nga bisinziira ku lutalo luno olugenda masekkati gwa Muhoozi ne Lwabwogo. Kwanirizaako nnyo gwe atandika kuba nga osubscribinga kutegeeza nti nogenda mu maaso osubscribinge, gwe atandika sharinga, commentinga, subscribinga. Abali e Bulaaya mbalamusizzaako mubale kwekumira ku UG Updates TV. Atandise ne waati ensonga ze. Olutalo luno avuddeyo n'akubiriza n'akoowoola Mwami Museveni nti olutalo luno olugenda mu masekkati g'omutabani akulira ekibiina kya PPDF Haji Saddam Gayiira, owa CDFC owa General Muhoozi Kainerugaba ne Adraka Lwabwogo. President of the People Congressive Party PPP Haji Saddam Gayiira alipresinze General Muhoozi Kainerugaba nga Chief of Defence Force CDF owa UPDF ne brother in law Adraka Lwabwogo ku President Yoweri Museveni Kaguta's succession okubanga balwanira entebe ey'obusika bonna n'abateeka ku minzaani scale n'asobola okuba nga abapimaapima n'alaba ani ayinza okuba nga afightinga deeper, ani ayinza okuba nga ali deeper asemberedde entebe y'obukulembeze. Gayiira akonfaminga nti mu first family teriyo Muhoozi yekka oba Lwabwogo abalina interest mu kulwanira entebe y'obukulembeze, si bokka abaagala okufuuka president w'eggwanga Uganda. Agenda mu maaso n'okulabula nti agamba nti luno olutalo olugenda mu maaso mu Uganda lugoyinga deep ate era lugenda kuba nga ludividinga especially eri president. Agambye singa president avaayo kuba nga alusolovinga nga obudde bukyali, ensonga eno egenda mu maaso. Gayiira akoze analysis ng'agamba olunaku nga General Muhoozi nga tannaba kupostinga ku mukutu gwe ogwa Twitter, we yapostinga ng'agamba kitaawe Museveni nti ateekinga ebifaananyi n'omubbi omunene asinga mu Uganda gwe bayita Lwabwogo, ng'apostinga ebifaananyi ng'ayimiridde naye n'amugamba nti nno taata wasiba mukwano gwange Igala West Registrar Michael Mawanda ali ku limanda e Luzira prison, ali mu kulya kawunga na bijanjaalo olw'okuba mwamuteekako obuli bw'enguzi ne mumukyajinga olw'okuba nga yali asapootinga Patriotic Ridge mu Uganda PLU, ng'agezaako okuba nga agezaako okumwagala afuuke omukulembeze.
Lwaboogo n'arespondinga ku ebyo ebyali bimwogereddwako n'agamba nti nno n'ateekayo akatambi akataali kalungi mu message era n'abipositinga ku Twitter ng'alaga okwemulugunya eri ebigambo ebyamwogereddwako, n'alaga kalakitaazi za Muhoozi agamba Gayiira agamba nti ono olutalo lwa campaign gye twandiyise assassination campaign eri against ku social media platforms ne ku radio stations. Aweevinga ng'agamba nti no ttiimu ejja okuwangula campaign newankubadde otugeza ku Lwaboogo apredictinga nti Lwaboogo ajja kuwangula nga ye Lwaboogo bw'agamba. Gayiira insistinga n'agamba nti no Lwaboogo alina okukola nnyo n'amaanyi ekimala okumakinga Muhoozi gw'agamba nti no household era mutamiivu ali awo talina kyali. N'agamba olw'okuba nti nno Bannayuganda bangi balowooza nti Museveni yagezaako okuleeta Muhoozi ku front line okuyingira ku byobufuzi asobole okuba nga replacementinga kitaawe. Lwaboogo alina okumanya, alina okweteeka waggulu nnyo asobole okuba nga associatinga n'abantu bangi nnyo. Y'ensonga lwaki John Patrick Amama Mbabazi yafeiringa okusobola okuba ng'ateekawo serious competition ku mwami Museveni bwe yeesimbawo. Agamba buli muntu yali akimanyi nti Mbabazi yali mu gavumenti ebbanga ddene, yali mu gavumenti ya mwami Museveni ebbanga ddene, naye ate abalokozi abamu, abantu abasinga majority esinga baali tebamumanyi, ate nga majority esinga okumanya yeyina okuteeka voting, yeyina okuteekako akalulu, population yeyina okulonda. Agamba ate population yali temumanyi. Gayiira watu bw'agamba kitegeeza ne Lwaboogo alina okukola ennyo kubanga population temumanyi. N'ayongerako n'agamba newankubadde Lwaboogo yagenze maaso nawaaba asazeewo okukozesa NRM structure okusobola okuba nga asakisiidinga kitaawe eniro Muhoozi. Muhoozi ajja kwandolinga defeat, ajja kuba mu defeatinga mu PLU kubanga abantu abali ku ground mu PLU bali serious nnyo. Naddala opposition olw'okubanga mwami Museveni n'opposition ba politician abali mu opposition agamba nti nno tebannaba kubanga beekizibitinga any sign okulaga nti nno baagala otwala obuyinza. Naye kyagambye mbu okuggyako okwerwanyisa na bokka na bokka. Gayiira annyonnyola ekimala nti lwaki Lwaboogo Gayiira annyonnyola ekimala anawaaba Lwaboogo awandiise ennamba ya ideologies papers mu ba NRM members asobole okuba ng'ateerawo sideline ku side ya Museveni. Bwe kinaatuuka mu magye ng'ali very sure nti buli muntu yenna alina aholdinga okubeera ow'amaanyi mu magye ajja kubeera ng'ali layikiri okusakisiidinga entebe. Era kitegeereka nti no Museveni agezaako okuba akasaale eri Muhoozi asobole okuba ng'akomentinga nnyo mu politics ne mu ba civilians ku nsonga zonna ezigenda mu maaso, kubanga mwami Museveni ayagala kulaba oba bannaggwanga banaayaniriza mutabani we ne ansa ki ezinaavaayo. Kati yamutadde mu magye kubanga ayagala kuteekawo weight, ayagala muteekako weight alabe capacity ne management mu magye. N'agamba nti nno Gayiira agamba temuba surprised nnyo singa ekintu kyonna kinaabeerawo okuva
mu 2021 paka ku mwaka guno okugenda ejijja mu maaso. Agamba nti no yamaintaininze abantu ku ground naye laba Lwaboogo nga ye special ng'omu ku bantu abali special abaganyuddwamu ekimala mu gavumenti ya Mwami Museveni, kubanga erinnya lya Lwaboogo lizze limensoningibwa mu monopolies nnyingi nnyo mu bya bizinensi nga agezaako okulwaninga economy, naye ate Muhoozi libadde terimensoningibwa oba nga linvolvingibwa mu ene bizinensi mu ggwanga. Gayiira yasapootingibwa ne former State House spies abaasobola okutrabolinga okwakitinga nga bakomenters nga Lwomushana. Agamba ekiseera kinene nnyo Muhoozi ng'ajja ataakingibwa n'ajja nga akolebwako humiliations, bazze bamihumiliatinga naye n'asigala nga akeepinga silent paka bwe yavuddeyo n'akuexplosinga ensonga eno. Gayiira agamba Lwaboogo n'akagurupu abeereko yafulu kubanga public teri happy na bino bye bagenda mu maaso. Luno olutalo lwe bagenda nabo mu maaso public teri happy. Gayiira agamba ekiseera kinene nnyo Mwami Museveni abadde abenefitinga mu successions battle zino, battle z'obyobusika, era agezaako n'okwanaleetinga ng'agamba nga bwe yagenda mu Kanungu district nga Mama Mbabazi ali mu kunoonya akalulu mu opposition. Omwali omusajja yali ow'amaanyi Galunga Musinguzi n'agamba ba voters basobole okuba nga bavootinga Mama Mbabazi nga area member ya parliament kubanga yali apulaninze nnyo ku lwakyo. Abantu bangi balowooza nti nno Mama Mbabazi yagenda okubeera next president, era waliwo sharp fighting between Mama Mbabazi ne bapolitician abalala abali beesimbyewo bonna abali bayayanira entebe y'omukulembeze. Abamu kwawo mwalimu local government ministers, mwalimu Jaberi Bidandi Sali. Mbabazi yatya nnyo Mbabazi Bidandi Sali kubanga public yali ekonvinsingiddwa nti after Museveni Bidandi Sali Omuganda yagenda okuddako okubeera omukulembeze. We yamala okudifeatinga Sali, father wa musician Moses Sali Bebe Cool, Mbabazi yakyusa emmundu ku Gilbert Bukenya former vice president kubanga yali afunye information nti public ate eri mu kusuuta Sali okubanga yagenda okuddamu okuba president wa Uganda ate nga Mukatuliki ate nga Muganda. Era agamba nti nawulira Museveni yakoowoola Bukenya mu nsi ye eri ewaka Erwakitula. Yamutegeeza ng'ensonga w'ayagala meeting y'Abakatuliki ne Bishop ne ba top elders mu Buganda, era n'amwakyuzinga okubeera nga apulootinga okuba nga ayagala twala kifo kye. Gayiira bw'ati bw'agambye. Yagattako nti Bukenya yeegaana allegation eno. Museveni n'afuluma mu meeting n'akomawo ne Mama Mbabazi n'asalawo okuba nga apiininga Bukenya nga president tannabeera oba nga tannaba kubeera president. Meeting we yaggwa Mbabazi yali sure nti ye yali layini eddako okubeera ng'asikira entebe y'obukulembeze bwa Uganda. N'agamba nti Museveni
newankubadde yali awadde Mambabazi obuyinza asobole okusalawo ku cabinet minister ne government officials. Tewaliwo yali amuwadde confidence ku lw'abantu be ng'abantu b'e Kannungu bwe baali bazimbye gavumenti yaabwe after Museveni. Mbabazi era n'ava awo n'akyuzinga Kizza Besigye okuba ng'adampinga succession, naye yali very sure nti yaddako ku layini, era yali so surprise okubanga Museveni yakyuka n'adda ku ntebe n'abeera okulanga mwami Museveni azzeemu n'akyuka n'atunuulira entebe n'asobola okuba ng'amugoba mu gavumenti. So ensonga ng'ezo zize zibaawo, era nnyonnyodde ensonga lwaki ebbanga ddene nnyo mwami Museveni abadde ajja apreparinga Muhoozi nga gw'ayagala okufuula chief coordinator General David Sejjusa ku Uganda oba mu Bannayuganda. Kati ensonga nga w'oziwulidde nzikuleetedde, ffe twagambye nti no wano ku UG Updates tugenda kuba nga tukuleetera ensonga zonna zonna ozimanye osobole okuba ng'ozitegeera gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula ky'oba tokola teerabira ku subscribinga, sharinga, sobole okuba nga tugenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza.